nange kyangola enyumba yakola mama kyangola engere nyumba yakola nange nyumba yakola mama sintegedde ate waliwo omwana gwe bakkalira bakisemba batya Tebanjagala okulaba manya yakiraba kaseera kano kitegeera muganda wange omwana akulembedde gwe ndigoberera naye sooka olabe bino n'oluzi baluyita batya nankingaye kya tuli katuufu gyantugende naye twewuunya engeri gye yajja omutima ku baana kyokka n'abiita omwana omukazi gwe yajja naye tugamba yali yamumuzaala mudde eyo nga tetumanyi kubanga bitusobedde okubanga omukazi tazaala okuva lwe yajja naye ng'ate mwannyinaffe abiita omwana oli bw'omulaba kama kaduka na mukati wakagwa mu mmotoka ale bakazi muli babi kamazene kanengera bali kalowooza ki simanyi kalowooza katutuddeko emabega obudde bunene obw'ekiro kajasti mataala kasasiro omwana w'omuntu gy'ava mu kakolido naye nga mwana muwala ekyo asobola okutumayo buwe bidomola bibiri ne kabiri takatya abakazi muli babi abakazi bagatima agabitira ne mufa bubi kyobula nga abamu mufa muli bagumba ufumbuwe yagataalako nga ogamanyira yagala kutwalirako ne kati kambuuze totyayo ne buno obudde yamanyira munnaye wamanyira omukyala eyeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno Bannyondo Glam bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. tandikewo abaganda bange
Kuliragoye choka musaba content ne musaba content nenga sina manyi buli lukya kakati tu updates za Brian buli lukya tu updates za Amy Brenda Namu twakuza Rosie ne Maka ne mchala we nezani yao mtu wakuza Emily twakwe updates you want to know what is going on bana mama sirina manyi era bale mumbuza Rosette olirudda wa nga twabwa update so linka himnonga abala mumbuza kati owona omwana bannange n'omukazi ayise obi abaana ba munne yafa ye bannange ono wendi nawo wayinza okuba nga watiikamuuko lengera ekijja ekiri wali subhanallah wa ta'ala mukama atusaasire bannange asooka atuwa obulamu tukuze ku bwana bwaffe ya abantu bafa tebaliiko kika tukona kaloli ka white wakati bye bijja by'abana simanyi naye nga tuli luddawa oba mbagambe basi bagamba naye nga twatuuse dda ku ki adde mwatunuleyo era bannange ekiro sirina maanyi nze kwekaka bwekasi bbawa updates kubanga mukyannemeddeko baddiya ba sweetheart nze bbawa updates ku kya gundi mumanyi neekiriwo gundi ani Emi yanoonyeza akasente kamuzaayo e Bulaya ne kabula kati Emi n'angamba Rosette tuddeyo nzirize sente zange eza poloti ojeddize kati mufunze pooti ya Emi nga bwe mwagiraba ku katambi obugazi bwayo na buli kimu ng'oli eyo nga wandibadde ogyegombye Emi agitunda tafaayo okumwongeramu ssente as long as omuwadde akasente ke yateekamu kala kayise bulambalamba Emi agala kuddayo bweru kuba kyeyo naye agambye akasente kakoze eki kabulidde ddala wano e Uganda si nnyangu era abadde asaba oba yabadde ansabye whereby saade ready akasente kaliwo saa zino kati bwe buzibu tisinga kabaddewo nandigambye wayi kaakano kansigaze watu wange kati n'essaawa zino wamaze dda already okukula ogula leero enkera bakuwa ssente endala ly'ettaka okitegeera naye yagambye saagala magoba munaku zino ziyiseemu it's okay just kasanfuna akasente kange nga bwekakola ki nga bwe kaali kati nze siri ready kukola ki kumuddiza akasente kubanga tekaliwo kakola dde ebirala akasente kabeeraawo naye bwe nga nfunye mu kaseera kano nga tuddayo nga tukyusa biwandiiko nga kankomezebwawo nga zinziriza gundi ebbiri zaalina ssaawa zino ng'alinnya ng'addayo ng'addayo ku kyeyo kyensuubira kati yayize oba yafunye essomo lwanaddayo tena kuddamu kwesiga ba Morris kubawa ssente ze mbosima beekulaakulanyize wamu muli mutya baddiya musibye mutya mugyebaleko mbadde siina maanyi nkiddamu update zonna mbadde muzaagala eza Emi awo weziri Emi atunda akataka ke nga bwe mwakalaba ayagalamu ssente agende akuba ekyo oba nga gy'oli sindikira omuntu gwo oba otusindikira ani ime ajje n'egundi zonna endagaano zonna bbiri zaalina yali eyaffe n'eyiye gye twazzaamu ajje nayo era kasente okalabe munaye ke yagula okola otya akafo okeetwalire oba okitegeera muganda wange akafo okeetwalire kaakati kyeyo kya Emi ensonga eza Buula zikyali mpanvu muko nezijja kugwa kyenyinza obbagamba simala galekaawo kintu kyenyinza obbagamba zijja kola ki zijja kuggwa kati ensonga zaani endala era mujja kundaba ensonga za Emily endala omanyi tubeeraawo nga tulina bye tulwanira munda bitugenda balaga ku kamera ne tubirwanirako eyo munda ne tutabiraga ku kamera kati n'olw'ensonga eyo twaga tukomewo ne results twaga tukomewo tulabe kati ki ekiriwo ayambiddwa ala kitambudde kitya nze siteeka muntu mu kamera ne mulekaawo never not until ng'omuntu yafunye kyakola ki kyayagala oba afunye obwenkanya nekiba nga kikola kitya tusooke twemakulemuuko kaakati saa zino waka we tuli oba ekifo kye tulimu simanyi oba eri emiryango waggule tuli wa ono omukyala
story mwagiraba ey'omukyala asindika omwana ku luzzi Matumbi budde ku luzzi lw'Emisambwa. Kati mbadde nga nkyakola research yange mpola mpola nga sinnajja ku kamera. Naye we tuli twamaze dda okugaayagaaya ebintu byaffe nga bwe byabadde, omwami ne musisinkana ne muganda we, mwami si wa kamera. That's why ebintu ebimu tetugenda bikwata kubibalaga. Naye bannange ekijja ekiri wali Mukama Taata tusaasire. Bannange emyoyo gy'abagenzi gyonna giwummuzibwe mirembe. Ne bannange kale kaakati mbadde mbagamba kye tugenda okukola oba mumutegedde oyo omuwala gwe batuma ku luzzi buli Matumbi budde buli kamaama ne kagenda ku luzzi lw'Emisambwa simanya Nankinga. Kati anti tetulina kugenda mbadde nkyabagamba kye twakoze twamiitinze omwami bambi nga si mu kamera mpitye ne mukakamu musajja wattu twogeramuko naye namugamba ono mukwano gwange ye omukyala yamugambye mwannyinaze ono mukwano gwange ayinako ebintu byali mu kugoba ava ewala mukyala eyo Masaka naye kijja kumuzibuwalyanga okugenda nga bw'akomawo ate nga yeetaaga okubeerako eno ennaku nga 4 mukwano gwange naye nkimanyi omukyala bw'onaamumutwalira n'omugaa nti ono mukwano gwange nti mukwano gwa mulamu wo ayinza okukola ki ayinza okitwala obubi nga tamukkiriza kubeera. N'amusaba namuga kati mwannyinaze nze mbadde nkusaba ekintu kimu era nga nkwegayiridde ky'oba okola kimu ky'oba onnyamba omukyala mugambe nti nno muganda waffe kasita baganda waffe batakola ki tabamanyi gwe mulage nti noyo mulamu we aleme kubeera muko n'endowooza endala yonna n'okwekengera nti oba ki. Omwami n'agamba nti tekirina buzibu obanga kyonsabye tekirina buki kati byebigere bino bye mulaba. Nze n'obugoye bwange butonotono munda muneeno simanyi ennaku ze ngenda kumalawo naye nga mbadde saagala kulwawo kubanga ebyokukola bikyali bingi. Nyondo Skilling School eri openinga very soon byetumaliriza bye bitono okitegeera. Nyondo Estate Experts baklients baffe bali mutuwagira namayanja nakati nkyakwebaza webale kutwesiga webale kutugulako ttaka webale nnyo webalire ddala. Nyondo Glim tukyakola abantu ku nsusu oba okyali eno omutwe ga Rosette njala gwoba onneeweera Rosette njagala ggwe Rosette nkusaba ku dduuka eririwa Rosette ngenda kusanga wa kakati munnaye ng'olina okubeerawo era nti onookola ki. Of course tulina ne stories endala ez'enjawulo kati tolina kulwa nnyo wantu kati njagala nkikole mu bukujjukujju speed naye nga nze mukono bwe bwange obumala mpola mpola sizze n'eribundi. Nze musawo waabwe naye sirina maanyi kyekituufu naye nga katugende otutuuka wali eri tulaba kuggyako kamera yaffe ndabe bwengenda okuyingira munda ndabe wajja okukitenkanyiza eyo tulabe what is going on, what is happening. Let's go. Nze musawo waabwe akasawo kaabwe nze musawo. Kati kamera egenda kukoma wano ebisigadde tunaabitetenkanyiza eyo. Balengezeeko eri waggulu ba neighbour kirengedde eri yonna eno abantu balimira ddala kasooli wuuyo abala okitegedde muganda wange. Ffene wuuno aliko biffene Mary wuuli ffene oli muwogo gano mapeera eri mmwanyi kano sikamanyi guugwo omuyembe oba kali kagundi ki yiiri gundi bagiyita batya ovacado naye wuuli kyekyo baganda bange. Kakati kamera yaffe egenda kuba nga ekoma wano tugendemu. Nze musawo waabwe nze kasawo naye sirina maanyi. Mwali mundabyeko nga nkola naye nga sirina vibe naye nga buli kimu kijja kuggwa. Amaanyi ngalina amagezi ngalina buli kimu nkirina kijja kuggwa tuggyeeyo. Kaakati omukyala tuzze tukokonako wano ne twetooloola nga sisobola sitaddeko kamera kubanga mbere nga tusanze awo twetooloola naye batugambye taliiwo. Kati tugenda kumulindako
tujje naye nga nze okuba kujja nzize nzenna nga mmazeeko nga muwogo. Just ngenda kuba nga mbawa mpulampula update. Ano omuntu wange entambula naye talaba kuddayo. Sigadde nja kubyekolya amagezi mpolampola nga bulijjo. Naye nga nakuba ng'olingiza akawunti ng'owulira ajjayo ojjayo kamera ng'otuula wali. Kuba ntibanyina omulaga nti nzize naawe gondeeseeko. Naye baaba ninamu engeri y'omwemakulu kola ensonyi. Kasinakye. Mubange engeri yakola. Just njala kufuna kasenkale ke baŋŋambye. Ennyumba nga yakola. Bannange kyange olabe. Ennyumba nga yakola. Maama kyange olengere. Ennyumba yakola. Bannange ennyumba yakola Mukama. Neerengera. Sibitegedde. Ate waliwo omwana gwe baggalira. Waliwo omwana gwe baggalira. Nabako waggulu eri. Bagisimba batya. Akendiisa baganda bange. Ennyumba ngendiisa. Eno oba tetubadde. Eno gye tubadde. Olengera bundi abali amalaalo. Abati bano abakoleka bbale. Abati b'ekkolero gye tubadde. Hello? 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 Wali eddoboozi ly'omuntu. Nengeddeyo ng'ebigere. Nengeddeyo ng'ebigere. Eriyo waggulu gye twabadde tulengera. Abo baba nga bannayimba zikyo. Abo be bannayimba ebyo. Wakati kano oba kati kamaama kakedde ku luzzi. Oba ngende nkanoonyeeyo
kanza kubanga akedde kuluzaako gye kali kasena amazzi mbu kamanyi okusena amazzi gundi eno yonna ngo ne kayiwira ku amazzi kw'ogumunda wonna ne kayiwa oba omwana waabwe ne kayiwa mbu ne gundi emere nga tebyabeera dda guno musaayi kiki guno biki ebyazimba wano eno kana akantu akalamu oba kaki anti ono omuwala yatugamba ono omukyala mbuno waliwo n'akaana kaabwe akalenzi omukazi kagalya mu kisenge ekimu naye ate wonegedde tubakwala ekizikusa naye nga nalabye kuba engeri yakagulu ate ngaoli omuntu assa naye tokwogera kati mumanyi ekiriwo kanende omukyala ono mwekuumireko ngenda kugisooka nzijjako evidiyo eno twatusootuddeko wabweru njagala omukazi agenda okujja muno agenze ebisigadde nja kwekolera byange nja kuba mbimalaga mpolampola ajja kunsinga magezi naye kuno kakubeere okulabula nkuyite kulabula oba okusaba oba era mbandabula kubanga asinga obeera osangizibwa ng'otulugunya omwana banange tekibeera kirungi kaakati omulaba vidiyo eno ng'eteereddwa nga mumanya nti ekintu kyawedde manyi nga nenkola vidiyo nenkola paati esooka nengitereka mwe nga temumanyi nenkola neyokubiri nengitereka kuba mulimu ajja nagamba Rosette lwaki oyawulira okubita nga temunnamalayo kati manya paati zonna mba nzirina woolabira paati no kati neebeerezze ekitegeera kati eri twagita then nenziza okukola byenkoze nate tuyinza otagita leero makyasobola okuyitawoko ennaku netulyoka tugita ekitegeera ate oyinza ogamba ate lwaki mubita omuntu asobola obbiraba oba ki ngenda okutta ebintu nga mmanyi wawe tutuuse ekigenda tukosa kyenkanawa kigenda tutambulira wa kigenda kubeera kitya oba okitegeera mulimu zenta nga tekinaakola ki temunaakukifuna kyonna kimalayo naye mufuna engeri gyemukola ki gyemuyiiyaamu okusobola okulaba nti mutuuka ku nkomerero yaakyo positively wabula si negatively kyekyo baana ba maama naye nga ndoza kati tuba tuko tumulindirako wabweru kubanga n'ennyumba yennyini yateesa ebintu ebirimu byakola biringa byakola nengera buli kakiganda tebukyakola naba kano bakati kano kaki kaakano wano eno kati muno bagamba mu bubuka tugende omukazi akugamba oli omukyala yatugamba ssenga w'abaana nti omukazi yatunda ebintu byonna ebyali mu nnyumba byonna bimanyi nti byakabi kali kitegeeza omukazi ye alimu kulya kasente mu nnyumba mno kubanga laba byonna ebirimu mazima ddala omusajja yali alina kasente akugamba nti yabitunda wakati abamu bafumbira aba amaseppikira buli kimu bafumbira musiye mukyala ali awo kino yaorganizinga okuleka okubonyaabonya abaana b'abannammwe badde nkyabagamba nti abakyala kino kibeere kyakuyiga mulekera okutulugunyanga abaana b'abannammwe mulekera okutulugunyanga abaana b'abannammwe bagale bakoleza ka vidiyo mukyala ng'atulugunya omwana n'owulira nga mutuufu wenna osaanawo ng'omuzadde olaba natazaalangako naye asobola okifiiringa naye kati mutusaasire ffe abazadde abaweese ku lubuto n'oluweeka n'obeera nalwo embeera gy'oyitamu yona n'ozaala akaana ko n'okatunako n'ogamba waawo oba kalenzi oba kawala newebaza mukama oba kalema oba si kalema oba kikiri nti mwana avuddeyo nga mwana olaba omuntu abibita musota nze waliwo omusajja yabba sitoori lwakuba tajagala ku kamera tutagisagisa ku kamera naye nga mukyala we yazaala abaana babiri kubanga yaŋŋamba
omukyala wange yazaala alina ekigambo kyayogera awo nemubuuza kitegeeza ki nti kaakati yazaala omwana namuzalyako n'omusota nemugamba nti mbadde nga mbiwulira kituufu abantu bazaala emisota nagamba tegeeza kwegambidde naye ng'omusota bwe guli omukyala aba n'omwana we bw'ayonsa eno so abeera Nnaalongo naye nga yazaala omusajja naye gy'akyogeramu ekyo ekigambo naye nakyerabira ekigambo kyengeri gy'akyogeramu nemubuuza kitegeeza ki nanga kitegeeza omukyala okuzaala abaana ababiri omu nga kikulekule omulala nga muntu kitegeera nagamba omukyala asobola okuzaala ekikulekule n'azaala n'omuntu ekikulekule byenyo yazaaliddeko kino yazaaliddeko amazzi yazaaliddeko ensujju yazaaliddeko ebibulo n'osanga nibaga omukyala yazadde abalongo omu mwana omukikulekule kulusi yazadde simamba obulo simanya ki nga kizadde n'oyo omwana omulala kati ekyomusota kyo nali mubutuufu sikimanyira nga sikikkiriza sikirabangako nti nno omuntu asobola okuzaala omusota kamanyini mukwano wange nagamba yanze kamaka ogenda nkugambye era ndi Ssaalongo naye omu mwana omukiki kikulekule omusi mwana kati awe mbagambira nti nno omwana aluma omwana anyuma omuzadde yenna ategera ayagala omwana we eyo laavu gy'aba alina eri omwana we gifumiitirize mu mutima gwe singa oba olumye omwana we bagenda kuwulira atya kubanga nina omukyala gwe nalaba tuwehandika obanoonyako n'obakola ki n'obalabisa ensi ebalabe kikiri omukyala gwe nalaba omwana kyali kya myaka 2 kitundu n'akikwata n'akiteeka mu bbanga n'akikubawo n'agenda ng'akirinyako bw'ati bw'akiyitako naye muli ne neebuuza bakyala bannange bamama bannange mu mitima gyammwe temulinamu kantu mutuufu muli akalumwa mwe temulumwa nze ntunuulira abakazi ne neebuuza ne ngamba naffe Mukama Katonda mutiikira yatubajja mutiiki kubanga olwawo okusanga omusajja ng'atulugunya omwana bannange olwawo omusajja asobola otulugunya omukazi naye kibakaleko nti omusajja wakutulugunya obeera mukazi obeera otegeera oba muntu mukulu osobola okukola ki okwesalirawo n'ogamba waye kannobe kubanga obeera muntu mukulu oba otegeera woogumidde n'obeerawo kitegeeza oba okyasobola okukiwanirira kubanga oba oli muntu mukulu era obeera olaba nti kati wano bankoze bwe tosobola okwerwanako osobola okwesalira amagezi naye kati amazima g'akala namugula ekyana eky'emyaka 2 kitundu kigenda kwesalira amagezi kitya teri kintu kinnuma laba kisaanye nyangu efulume wano simanyi oba ne wala tewaliyo bisaanye mukama tule mu bbanga situle mu ngoye ekitambala ekyana kinyingira mu ngoye wama mbadde mbagamba tewali kinyiiza nga kulaba mwana nga bamutulugunya nze omukazi bw'oba otulugunya omusajja tekinnuma nnyo n'omusajja abeera muntu mukulu kale abakazi kye bakola nti nno adda omwana w'abandi n'amuloga n'amuwunza wamala okumuwunza n'atulugunya oyo bannange kyonna kibeera kibirowoozaamu nti singa mwana wo mutabani wo naawe afuna omukazi n'amukola ngo wakola kitaawe omwana we olowooza ye aba agenda kuwulira atya so mbadde nze nsaba era nga nteesa nti ky'otoyagala bakukole tokikolanga munno eno just nteesa buteesa ky'otoyagalanga bakukole naawe tokikola munno baana ba mama nsaba busabe vidiyo eno nsaba mugitambulizeeko etuuke ku abo abantu abatulugunya abaana asobola okusalamu kano kapaati kasalemu bannange tubeegayiridde nga ffe abazadde kino nkibagamba olaba n'atali muzadde tazaalangako tamanyi lubuto we lumenya tamanyi lubuto we luluma tamanyi kuzaala bwe kuluma olaba naye aba n'omutima ogulumirwa n'osanga omusajja nga tayookanga okuliro tamanyi naye nalaba ekiro kituuse ku mwana n'awulira ng'afa bannange ensi gye tuwangaalira egyo gye tutambulira ebyo tukola emirimu gyaffe abantu bavaliwinga abaana ate bavaliwinga n'abazadde b'abantu nze we nagenda ne maama e Dubai byanyanguwiranga nnyo buli wamu okuyitawo era bagambe gwe tosimbawo mugende eri mugenda special ne babakolako ne mukola ki ne mugenda kubanga balaba maama balaba omwana naddala omwana nti abo abawala abo be bakyasinza emitima emibi Mukama asonyiwa okyogera okusinziira ku experience n'abantu bentambuliddemu naye kino nkubuulira omuwalabu ku mwana omwana asobola okukyawa maama wo asobola okukyawa asobola okukola ki naye bavaliwinga nnyo abaana era olaba ekyana kyo
ngena nempita nakyawo ku airport naye abawala bwe banabeera bambadde amakandula gano ameeru agalinga amata bwe gati ne bakisitula ng'olaba basanyufu bwe tebakutunulako tebaagala kumanya naye ekyana ne bakwata omwana era akamangenda n'embirawo ku kisaawe babeera naye ne bazuuga naye mpaka akasaawe katuuka ne mutabula ne mukola ki ne mugenda baagala abaana naye ng'ate ffe tebatuliiko naye tulinako ttabbo naye nga tunulira abaana babeera mu mayumba gabwe babeera bakola ate wano wabeera mukazi era nalaba omwana ndobeera n'emitima mibi omwana asigala mwana gendako mu nsi z'abazungu bavaluinga nnyo abaana baagala nnyo abaana naye ffe eno ewaffe tetumanyi value ya mwana tetumanyi bulungi bwa mwana naddala mmwe ababaddako abaana ne batulugunya kati omukyala wa maka gano yaddira abaana ba munne omu amukimisa amazzi kati kamaama okuva we nnaze sinnakalaba tekannajja oba kati yawunzugumiddewa yamanyi eri mpulira mu kisenge kye baŋŋamba omwana gwe bamusibira ne wabuza omwana w'abandi baasiba waaki kyobulamu ng'ebintu ebimu nga handi kubiteeka mu poliisi kale nno ensonga eno njagala egende mu poliisi kubanga abakazi kisusse okutulugunya abaana b'abannamwe omukazi sijja mumuleka bulesi akaana konna kalina amagumba oli yandagako kifaananyi kale kali kafaana kati saawa zino konna kalinga kakadde kali kati bakugamba nti n'omulenzi naye tatunulikako nate yowa gwe yajja naye mbu omwana ali health omwana anyiroozi ogamba ye mukulu w'abaana yenna alabika bulungi kyonna kitiba kiti monjana nnyina omwana gwe yayita obuleesi bannange nze kino mbabuulira mulekeraawo mukomye temukiddangamu ne temukiddira muve ku baana b'abandi mulekerawo okutulugunya abaana b'abandi bw'obanga owulira nti omwana olina omutima gw'omubi tosobola kubeera naye oziira funa gy'omugaba funa gy'omuteeka nawe baba bamukuwadde ne bakuwa omwana nga nawe owulira tomusobola mugende nga mugaba omwana oyo abanga talina butuuliro mpaka lwalituuka ku muntu asobola okkikkiriza n'agamba nti nsobola okubeera n'omwana tali wange mu bulungi temutwala ng'omwana wange abaana tebalina misango nekino kambagambe nti basajja baffe bagenda ne bendeguza bwe bendeguza ne bajja n'abaana ne bazaala omwana si yalina ensobi si yalina omusango gw'oteekako embeera okutuuka okumutta kitaawo ono omusajja yajjanga awumpuzuguma yalina ensobi yajja n'awakula okitegeera muganda wange so bannange muve ku baana b'abajja bammwe mbeegayiridde mujja wo newabeera nga yakuloga nga mubi mujja wo newabeera nga alina kiri kyekanawa egyo emisango gye mutteeka ku baana abaana babeera innocent naddala ebyo nebyategeererako ddala eyo embeera gye mubayisaamu ate ekibondezo kye mugenda okufuna kigenda kuba kyamaanyi nnyo kubanga mbeera kuzimanayika nga muzitemugunya ezitalina musango nosanga omwana kati banne tugamba ono omusajja yageze n'asala abaana bannange si kaabugagga si kaaki era lwakuba nti yasisinkanye ali wano Uganda naye mu nsi endala ezitegeera abaana basatu alambirira ngate yakwatiddwa red handed otaliimu ne bakubuuza nti ayinza okuba yiye basiyeje kati mulowooza singa abasajja singa badde mu nsi endala bali bavaliwinga abaana yeffe abatamanyi value y'abaana mu nsi bannange omwana ebeera malayika eri innocent ne basala abaana b'abandi nasala abaana b'abandi oyo omusajja n'ensaawa zino akyaliwo akyatemye tetumanyi nakigenda kuddako kubanga kusinziira ku bibuulikikirwa musajja ayinza okuba nga munnange nga kitaawe nga munene mu ggwanga lino Uganda abantu abanene bakwatwako obaliko kujunya baffe mazima ddala n'abeera nga nakati akyasamba osimala agenda mu kooti kola kikooti yaki era kisinkanibwanga wano Uganda naye mu nsi endala zino ezaakulaakulana ezibaliwinga abaana ezimanyi omwana kyeki niyo kaba kaana kamubwe kati ate oba newaba nga tekafudde kakyasigaza obulamu omwana anyway Mukama yasinga okumanya byonna yagera era byonna yasalawo naye nga mbasaba muve ku baana b'abajja bammwe omwana tosobola kumulera mwana mulekeraawo nammwe muzadde ekikolimo kyogenda ng'otundawo ebintu byogenda ng'okola bigenda kubbukira mu baana b'ozadde naye temukimanyi obitabbukire mu baana b'ozadde mu bazzukulu oba abaana b'abaana b'abaana bo kisoboka ate Katonda talya nguzi naye gwenda ku mwana wa muno nammwe abakozi betulekera abaana baffe omwana talina kyakkoze okima omwana tategeera ne mudda ku byana byaffe ne mukuba kyobula nga bakola ebikyamu oli nakira kibakoze omwana we n'agamba okay n'asirikira muli n'akikola mwegendereze mwe temulina mitima osuubidde omuntu agenda okulekera omwana we abeera musiru nyambako ku mwana oyo asigale nga ngende nsooke ngende nkole n'olaga nti nno omusigazi w'omwana bakuba n'akasente ne gwe n'olaga nti ate omwana w'abandi omukola ki
omutulugunya. Eno bikazigulyeko wano. Nalengera omukyala nga ajja ate oli ayambuka. Okitegeera? Ebintu bye mukola bye bigenda okubukulira mu baana bammwe naye temukimanyi. Abaana buzima naye kazitere kinuma nga muntu gwe. Akasaani kaalazeewo. Nga mpulira ekintambula. Kiriwo. Maama kiri kino kikyaliwo. Ate manyi kyekisa kyekinyingidde Mukama. Naye ndowooza kanziteeko kikamera kyange bugende mbe kati mbalinde oba ngenda kukirirako wansi ndabe gundi ono omwana gy'akola ki. Gy'akima amazzi eno wansi ku Nankinga. Kayinza okuba nga gyekali. Oba katute mu nnimiro kulima nayo kisoboka ati mboera kalima nga bw'olabye. Eno hoosi erima. Ebeera mbalaasi. Kalima nga mbalaasi. Nakakonzibye kalabika bulala nakalaba lwakuba bwali budde bwa kiro naye baaba. Oba ndowooza ngende nkanoonyeeko ka maama eyo mu nnimiro. Naye nga bye baana ba maama bannange. Njagala okyeteekemu nga bw'oyagala omwana wo. Lowooza n'owa munno. Nze njagala nnyo oba ng'osaze okukolera mwana mulere ng'owuwo. Mukube wekyetaagisizza okkuba. Ate mulimu n'abakazi abalina era agayise nga bagala bannaabwe boonooneke. Omwana akola kino n'amuleka n'akola kino ne kikula nga kisesenje. Ne kikula nga kiki? Ne kikula nga kibundi. Nga kisosonkole. Ne kikula nga kisosonkole. Nabo bakikola omwana n'amulaba buli kimu ky'aba akola ye n'alaba amulabe n'amuleka omwana n'ayonooneka. Kaliba kasajja lwazi. Kaliba kasajja lwazi. Kyekyo naye nga baganda bange kanziteeko kamera byebyo bagamba oba babulirira owaabwe nga gwe okutu okola ki? Kunkumola. Ate era bagamba ejjanzi teribuuka na nzige era ne bagamba entubiro etaakumire tekwasa ku nkanaga. Era Omuganda n'agamba ekijja omanyi kinyaga kitono. Era n'amala n'agamba ekigambo ekyo kimala eri omuntu omutegeevu oba omuntu ategeera. Era ne bagamba Hello. Kati mugende baganda bange. Omuganda yagamba nampulira zzibi oba luggwayo lutya. Sigala ennyumba y'omukazi. Genda mulindirako wano. Kasaba amugambye mulamu wo. Ekirungi nyambadde biwanvu. Anaagamba mbu nze kutegula bbaawe. Nze nyambadde biwanvu nze neesabise. Anaagamba mbu nze kutegula bbaawe. Ebifaananyi ebiri mu bbanga biyitiriza naye baaba bireke. Kati kamera ogenda kugiggyayo gwe ogende obimpe. Nyondo Media. Rezoli ng'otaddeko Nyondo Cream gwe neesiiga amaanyi abantu ta King Road Promoter okuva e Dubai bannaye Nyondo Cream
ye nkuletedde essaawa eno mukuletedde bana ebizigo bino bya Kabinnyo ebizigo bya Mulembe nabaddawo bana mami wange nangamba olususu lunfaako bannaye Ronnie olususu lunfaako mutabani wange nkozesa eki nesooka nentalatalako mu bizigo byonna bye natalatala nenga tebikola nekikola kye nakola nengamba nkoze ntya mba ndi awo nenfuna akasimu ne bangamba wali ekizigo kye bayita Nyondo Grim kubira ku mukyala Nyondo ajja kuba kikutuusaako nengamba nkoze ntya kituusa kiti e Kampala bannange free delivery abakyala bano kasita ogula ebizigo babikutuusaako wonna wooli gwogera bugezi ku namba ya simu eno balina size zonna balina size ya medium balina small balina n'ekinene okiraba kati kino nakigulira basista bange bwe kiti kino nakigulira mami wange n'ekyoba omanya tekikyusa kala osigala ku original yo nze ndaba ndowooza King Ron akasusu okalaba obugalo obulabi obugalo kala tekyuka osigala nga bw'obadde akanyiro naawe okalaba bannange tubeereyo mujje tuwagire Nyondo Grim gye bizigo ebisinga Dubai Africa yonna osobola obisangayo Abu Dhabi Dubai Uganda Kenya yonna mugenda kuba mbisangayo. I sign out. Okay. Amanya gani kitiba Steve Sams Nyondo tugenda genda skin yange badde nfu like nga mulimu oluwumu nga nine embala black spots nga ziri mu skin nene mbuza bannange mukozesa ki kobo tukozesa Nyondo Glim akazigo kano kalabanga ko nyoma naye gwe kakozeseko in just 1 week mu week emu yokanze nkusubiza ogenda kuba olabyewo enjawulo oba oli mukyala oba oli mwami gwali eyo ngo olina oluwumu olina bangi muze mumbuza Brisha ngonyirira Dubai teyakubola Dubai bichi the fact is I use Nyondo Glim ye brand yokayoka eyokwesiga ku kintu ekikwatagana n'ensusu gwe oyina binnamakulu abantu abamu mwagenda ne mweyerusa oba bizigo mwabijawa kwegamba mwafuuka b'amagye mulina kala nga 10 ku mubiri Nyondo Glim egenda kujja mu byonna binnamakula bikabo embukabootongo neera bye bimu nkoze olususu olukonye lujjane kabootongo okitegeera nekyala gwe wonna ayagala okweyerusa ng'oyagala kulayiteningamu Nyondo Glim ekimala nawe gwe wonna ayagala okutoninga naye nga osigadde mukalayo Nyondo Glim ekimala gwe wonna ayina abantu abamu temukola mu bikonde temukuba bikonde naye ate nnako kwegamba nnako zafuuka nnako jangu ku Nyondo Glim egenda kuyambako kujjako nnako ezo muyina mugaba kati yatukane kuzinna bunya mujje Nyondo Glim ebayambe okujjako binu mugaba kwegamba buli kintu kikwatagana n'olususu Nyondo Glim ekyewunyisa akola delivery buli wamu oli Saudi kati balina tuli Abu Dhabi tulese products z'abaana bakola order ne tuzireeta naye nga enamba jangu bawe enamba sigenda gibasomera sirina budde bwabwe kuba kino kyenkola kiyamba bo soko gibalage enamba zezo sirina budde bwabasomera enamba mmwe bafala naye nga kino kyetukola kiyamba mmwe oli Jeberali oli Ajumani oli Dubai oli Naifu oli Deira oli wa yona tutuukayo twaguze emmotoka mujja twebaza luvanyuma naye nga we are the best Nyondo Glim nenga Nyondo bale kuma mutindo kolira bakunanye n'ekizigo ojamanya nti bye tukola gyebiri. Thank you. Mumugena sura products z'omukazi